Bambi enaku eriku Eddy Kenzo eyoza ne Lumonde oluvannyuma lw'okuba nti omuyimbi mu Tanzania Diamond Platinum Dangote okumuwangulako award abawagizi ba Bobi gye baganye okuba nti bamulondamu mpola mpola. Tukaniriza naterako mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number 1 Rich Boy Maxudi Junior Team Zali big up on yourself mbatumideko Team Eddy Kenzo namwe mbatumideko yes Fik Love Gambotya Team Kenzo Fik Love nkutumideko yes olwo nti otambula rag piper Ogambotya Promise Kenzo Rihanna nawe nkutumideko yeno Team Eddy Samsuza mbatumideko kugara Team Bobi Wine mugamba mutya yes taliwa nga manyikidwa nga Eddy mutwe nkutumideko Dax Vibes Ogambotya olwo nti okola mpola mpola ne Viola Zawede Twine ngokola ku Metro FM Team Bobi Wine ne Firebase Army yes Joseph Washington Team Firebase Team Bobi Wine mugamba mutya Rashid Ogambotya nawe yes Rashid Firebase nawe nkutumideko mpola mpola kogata Malidadi Firebase Malidadi Firebase nawe nkutumideko yes Helen Lena Team Firebase Team Bobi Wine nkutumideko Team Kenzo namwe mwe namba tumideko nakulwalero ngenda tumidako ba Team Gagamarian mwe namwe mpola mpola yes buli yagala Gagmel International Rita Kaizo Ogambotya omwana webusoga oli Team Maro oli Team Victor abana bejinja mwe namba tumideko mwebra kwanti mwera abana be Saudi mwe namba tumideko London mugamba mutya batali banga bali mu America Boston California tumideko Uncle Humphrey Mayanja mukuru wa Jose Camillo ne Pius Mayanja ne Wizo Manizo Uncle Humphrey Mayanja nawe kutumideko ngoli mu America nkutumideko oli Boston yes nkutumideko blood wange pick up on yourself ro kwanti tamana na fe awero kwanti otwagala tuli mu 1-2 Uganda egenda mu kalulu obuyimba enyimbe naku zine empyate ziliwo naye ngate Bruno Keyatadaka yemba bakaita wankuba featuring Jose Chameleon yes featuring Jose Chameleon we kalimpola mpola eranga sorry featuring Palaso no bengamba henna ngoro mwana vakusirika message nempunza Bruno Keyatadaka yemba bakaita wankuba featuring Palaso gendo kanonye kali ku YouTube yes atengulwa demo kumati na mkulya TikTok challenge na mantaji fram mpola mpola yes yes omkutu guli gumu Uganda Mukamooli bampita ntambi Jimso webra kumanti otambula na fe mwasize mutya mwasibe mutya mwalidechi mbuza mwanyedeyo kati olunaku lero agenda mu comment section muganda wange ombulire chiche walide chiche wanyede mpola mpola tugenda mu maso ngamye ngenda kutusako Eddy Samsuza ko gata ne Diamond Platinum Kenzo bambe ayabasa Eddy Samsuza enakujalina eyoza Lumonde Bawagizi Bobi ni batanso kubanti bamulagako bambi msajja mukulu ono yagenze mu kubanti abera nominated mu Afrima Awards Abawagizi niko kubanti bamutekako efujo no kubanti bamukolako efujo ebyenyeranga bitogera Kenzo yaluzinze award ku Tanzania mukindwa nga Diamond Platinum Nchidamu Kenzo yaluzinze award ewo ku Tanzania amanyikidwa nga Diamond Platinum banji batanso kubanti bamusekerera naye ngate musajja watu enaku jali na mpitirivu Kenzo agamba nti kibinyo kubanti bana Uganda batanso kubanti bamulyamu ologo kibinyo kubanti tetweyagaliza kibinyo kubanti kubenkokola kibinyo kubanti buli kaseera twerwanyisa kibinyo buli kaseera okwekwata fenna netweteka wansi kubanga ensi ya Uganda tejja kugenda mu maaso kikase kubanti obolyawo fenna tutaniko kubanti tweyamba no kubanti yes tukola ebintu bitwala ensi yaffe mu maaso regardless where we going regardless bitibye tukola nebyo byetusubira okubanti tufuna mpola mpola Kenzo semusanyufu nambeera bannayuganda gye batanise okubanti bamuyisa mwera gambye nti bekataliba obolyawo naye ajja kutambula ave mu Uganda yes tandiko kubanti yes abivira tujikira nti abawagizi Bobi Wine bavayo ne balangirira ngabe batagenda kubanti balonda yes Eddy Samsuza Awards neranga batandika activation yo kubanti balonda Diamond Platinum mu Uganda banji abatawagira obodi President Museveni balabanga Kenzo eyabali amoluko kubanti yegata ku NRM neranga batandika okubanti nabo bamuyekera Kenzo wetwogerera omupira bagumuseningira omupira bagumusambira bagezako kubanti bamukunya muteke ku kisene
ne bamukuba ebikonde bamuggyemu ansa naye nga musajja wattu amaziga gakulukuta. Kenzo agambye nti Uganda gikoledde ebyakabi bingi. Kenzo agamba nti buli kimu akikoze. Bannayuganda batandise kuba nti obaoliawo bamusasulamu bukyalina okuba nti bamuwalana olw'ebyo byatuuseeko, naye ng'era agambye nti oba mumuwalane Mukama gwe yawa n'ennuma ezaala temujja stopinga mikisa gye kuba nti awangula. Bino byonna bamusajja wattu abyogera nga akulukusa amaziga oluvannyuma okuba nti Afrima Awards ze babaddemu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Diamond Platinum yazitutte ate nga obululu bwe yasinze okufuna buva mu kibuga Kampala, Uganda. Bannayuganda be bamuliddemu olukwe nga bagamba bagenda kuba nti balonda mukodomi waabwe olw'okubanga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo yabavaamu. Wano nno wengenda okuba nti ntandika okugamba eno opinion yange bannange, era nga naawe oli waddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section. Tewali muntu this is my opinion, era nga nkusaba naawe oleke opinion yo mu mbeera bweti. Mbagamba nti tulekeraawo okuba nti twerwanyisa, tulekeraawo okwefunako fitina, tulekeraawo okulowooza nti ebirungi bigwana muntu omu. Olwaleero tuli mu byabufuzi bangi abatesimbyewo era nga bangi abesimbyewo, naye ng'ate okuba nti abantu besimbyewo tekitegeeza nti nina kuwagira gwe kyowagira okusigala nga naawe ompagiramu ekyo kyenkola, kubanga siteeka ntunawagira kyekimu. Gwe kyolaba nange si kyendaba. Nze olwaleero nyinza okuba nti mpagira Museveni oba Bobi Wine nga nina ensonga zange lwaki mpagira Museveni oba Bobi Wine. So n'olwekyo bw'otandika okuleeta embeera zo n'ogamba nti sijja kuwuliriza nnyimba za gundi olw'okuba awagira Museveni, nsuubira nti oba okoze ekintu ekikyamu. Music industry tulina okuba nti tugireka ngeri free, tulina okubeera nti tetwewalana n'okwerwanyisa mu bintu byetukola, because ebyobufuzi bya bufuzi. Okulonda kugenda kubeerawo ennaku z'omwezi 14. Olunaamala okulonda bwe kuti bwe pa nsuubira binaaba bikomyewo, naye ate ng'obulamu bukyagenda mu maaso, era nga nsuubira omuntu oyo gotandise okuba nti omuntu ogotandise okuba nti ogulawo olutalo, omuntu oyo ayinza okuyamba mu maaso. So n'olwekyo mulekerawo okuba nti musiga obukyayi mu mbeera y'okulonda. Bobi yavaayo n'ata akayimba n'agamba nti obululu tebutwawula. Wano nno obululu tebutwawula kitegeeza ki? Nti bwe mba mpagira mulala ne mukyalawo awagira mulala, tekitegeeza nti tuli babulabe. Tekitegeeza nti mukyalawo takwagala, tekitegeeza mukyalawo akuyisaamu amaaso, tekitegeeza nti olina kuba mukyalawo oba mukyalawo alina kuviira. Wabula muli baddembe political rights ne freedom ezajja mu Uganda, mu nsi yonna omuntu waddemu okuba nti awagira n'okuba nti akkirizamu ekyo kyakkirizamu. Mulekerawo kutwata music industry ne mukiteekamu politics, because politics ajja kugita era nga kijja tutwalira ebbanga okuba nti tugikomyawo. Ne bazannyo ba Bobi Wine, Jose Chameleon King, legendary Africa, okuba nti wazimba music industry ya Uganda. Chameleon oyo is one of the most respected artists mu Africa. Y'omu ku bavubuka nze bensinga okuba nti njagala, y'omu ku bagayi abalwanira music industry. So n'olwekyo bwe mutandika okuba nti muleetamu politics mu industry, nsuubira omuntu oyo yakwata ssente ze n'agenda e Nairobi n'asiba ku street nga ayagala kukyusa industry ya Uganda paka we mutuuse n'okuba nti mwagala be mwagadde. Nsuubira omuntu oyo muba mumazeemu amaanyi. You should respect people's effort ze baateekamu okuba nti bazimba ekintu nga namwe ba respecting ezammwe. Obutawagira omu tebuba bulabe. Bobi Wine yakayimba, so n'olwekyo sisuubira muntu yenna kuba nti asiga bukyayi. Fine, Kenzo Alimumazigga Lwa okubanga Diamond Platinum yamukubye KO 1-2 n'awa n'agitwala, naye ng'ate kyanaku nnyo okuba nti bannayuganda be balonze Diamond Platinum. Nze nno ng'omu siri happy with that, siri musanyufu n'ekyo, era nga nze omutwe gwange singalabi nti banvugira just bankuba bukubi bwe batyo nti okuba opachula nenva mu sound. Omutwe gwange si box it netiika mutwe mukalu, no, omutwe gwange gulimu amagezi, siwagira bikolwa bya kuba nti tutta ebyaffe wano ne tugenda n'ebigwirwa, kubanga abagwira abo tebalina kye bajja tuyamba, tebalina kye batugattako. So nga ate omuntu gwe walana alina bayamba mikwano gyo nawe n'ofunamu, oba mikwano gyo oba ensi ena kye mufunako. So n'olwekyo nsuubira tutandika okuba nti tujanjawaliza ebyaffe, no matter political sides zetuliko, tulina okuba nti tweyagala, because ensi yaffe tuzimba Uganda, tetuzimba ate
tetuzimba mutuse kinno mwene ensi y'abannayuganda tuzimba Uganda egenda okubeera ey'amaanyi mu maaso awo. Nze ndi munnayuganda era proud to be a Ugandan. Nze buli kyenkola nkikolera Uganda. Kyovulaba n'omukutu guno baguyita Uganda Mukamooli mperezaako bya bannayuganda. Kyekikulaga nti nze ndi munnayuganda ayagala ensi ye. Mutandike okwagala ensi yammwe, mulekerawo okuba nti musiga obukyayi, mulekerawo okubeera ne fitina n'ennugu. Oli bw'aba yakuleka gwe yaleka yamuleka mayiro. Kenzo bamukubyeke otu atandise okuba nti akaba maziga naye ng'ate bannayuganda be babirese. Bampita Ntambi Kimso omukutu guli gumu Uganda Mukamooli subscribinga gwatanaba kuba nti osubscribinga nawe yasubscribinga edda nkugamba nti webale nnyo. Until next time twegweko, bye bye.